ya accountability embaliriro okuva ekitongole kya Palamenti ne Speaker akikulira. Twasaba Speaker ebintu byalinga bisatu. Okusookera ddala ayite commission meeting kuba commission yetwala Palamenti eno era yesalawo sente mmeka ezikozesebwa ku ki byonna byonna yebisalawo nga commission era nga commission tetuulanga ne muwandiikira ebbaluwa. Oweekitiibwa Speaker yaddamu ebbaluwa yange nga annyonnyola ebintu bingi nti kaakati tuli mu process ya budget, commission tesobola kutuula, yeno ebbaluwa gye yaddamu. N'aŋŋamba nti ekitono ennyo commission ejja kutuula eyo nga tutandise Julaayi, tumazeeko June, tutandise Julaayi. Ne ŋŋamba ate bijja biti ebyo kubanga nakitegeerako nti commission yasemba okutuula mu August omwaka oguwedde. Kakati bw'ogamba nti tujja kutuula commission eyo mu Julaayi n'okweyongerayo, omwaka guba guweze. Nga neebuuza ani atuulanga commission okusalawo ensonga zino eza ssente zikozesebwa Palamenti, kubanga commission yeevunaanyizibwa ku nsonga ezo. Era nga njagala kujjukiza Speaker nti tayinza kulowooza nti ayinza okutuula ye nga ye n'asalawo nti kakati afuuse commission, yakulembera commission naye ye nga ye si ye commission. Just like nga bw'ali Speaker wa Parliament naye si ye Parliament, tasobola tuula nga ye n'agamba nti kakati mpisiza etteeka. Nedda, alina tukubiriza ne tuliyisa. So ne commission eriko bammemba ab'enjawulo nga nange kwendi. So tayinza kugamba nti kati ajja tuula ye nga ye asalawo kyayagala osalawo nga commission. Nedda. So kino nkiwakanya nakyo kubanga toyinza kugamba nti omwaka gujja kuyita commission tetuula. Kaakati emirimu gitambula gitya? Ani atuulanga commission n'asalawo ku lwa commission? Ensonga endala twamusaba ayite olukiiko lwa Parliament twogere ku nsonga zino. Olukiiko n'aluyita, nnyina mwamulaba n'abuzaabuza n'alimba n'okulimba kubanga yagamba ti loopu katumalize baminisita okulenga ministerial policy statements zino then ensonga ezo tuzoogereko bulungi. Niyo olwamala okulenga ministerial policy statements, Parliament n'agigalawo n'adduka emisinde. Ningamba bannange, waliwo ebifo by'obeeramu ate nga tulina kweswaza nnyo, tubeera mulimba kutuuka awo. Naye anyway ekyo kyalaga nti Oweekitiibwa Speaker alina kyakweka, alina kyatayagala kunnyonnyola ku nsonga zino, ate nga ffe tugamba tetugenda kumukkiriza kukwekereza kintu kyonna ku nsonga zino. Ekirala twasaba Parliament eveeyo mu ngeri ennambulukufu ennyonnyole ensonga zino eddemu bannayuganda ebibuuzo bye babuuza. Ekyo nakyo tekyakolebwa. Mpandiise amabaluwa nga mpandiikira ebitongole ebyenjawulo, mpandiikidde IGG, mpandiikidde Financial Intelligence Authority, mpandiikidde DPP, mpandiikidde ne Auditor General nga mbasaba okunoonyereza ku nsonga zino ezigenda maaso mu Parliament kubanga buli omu ku bitongole bino balina mandate yaabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Naye maybe okusooka okubajjukizaamuko ku nsonga ze tugamba nti twagala tufune ennambulukufu ennungi kubanga abamu bayinza okwebuuza nti naye nsonga ki ezo? Okusookera ddala nsonga eza PADM eza Oweekitiibwa Speaker omwaka oguwedde twakitegeera nti yatambula mu mawanga ag'enjawulo okumala emyezi nga 6 era n'afuna PADM wa buwumbi 2 ne miliyoni 600, 2.6 billion. Ekizibu ekiri ku nsonga zino okusookera ddala si kituufu nti Speaker omwaka oguwedde yali taliiwo okumala emyezi nga 6. Kubanga ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo wano mu Parliament okugikubiriza. Kosi twamugamba Speaker ng'oyanguyeeyo naye anyway eddembe eringa omuntu bw'aba awulira nti kati ali ready. So kaakati gino emyezi 6 omwaka oguwedde nga Speaker taliiwo gyali ddi kubanga si kituufu ekyo.
kiba kitegeeza nti engendo ezimu teyazitambula naye ssente yazifuna. Tulina n'engendo ezimu ze twawulira nti tewaliyo delegation okuva e Uganda naye ate yafuna zipaddi emu wano. Ekirala ekyenkiza ennyo, paddi emu ono yamwongeramu bumenyi bw'amateeka kubanga sipiika bw'atambula wabweru w'eggwanga buli lunaku aweebwa $909 kumuyamba okufuna wooteeri, ekyokulya n'ebirala byonna babifactoringamu omwo. Naye ate bw'olaba ssente zino ezaamuweebwa buli lunaku yali aweebwa $4 ezisukka mu 4,000. Kakati sipiika yatuulayo nga ye n'asalawo nti kakati kaneeyongeze kuba talina buyinza obwo. Si ye yeesalirawo ye nga ye. Yakikola atya? Nga tugamba twagala embalirira ku nsonga ezo. Ekirala of course twabyogerako, commission eyatuula ba commissioners ne yali leader of opposition ne beegabira ssente awo mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Buli omu n'akyogeddeko, ne Uganda Law Society efulumiza ekiwandiiko n'abalala nga bagamba kino kyali kya bumenyi bw'amateeka. Waliwo abalowooza nti zino ensonga za NUP naki munaye n'abakukundravu mu by'amateeka bavudde ne bagamba kino kikyamu. Abaali ba leader of opposition bonna baavaayo ne bagamba kino kikyamu. In fact ne yali excuse yali yeeweebwa mu kusooka nti waliwo petition ba leader of opposition abedda bwe baleeta petition nga baagala akasiimo bakyegaana bonna. So kati nga tugamba ensonga eno nkyamu nga tugyagalako obulambulukufu obulungi. Ekirala paddi ez'abantu abalala nga clerk wa Palamenti era naye yatambula engendo ez'enjawulo ezimu nga zikontana ng'olaba dates zalina okubeera e Kenya ate bagamba alina awalala. Kijja kitya ate ssente ezo zonna n'azifuna. Naye ate ekyenjawulo ku clerk wa Palamenti, clerk ye accounting officer owa Palamenti eno. Kitegeeza nti buli ssente efuluma erina okubeerako omukono gwe. Kakati naye alina bingi ebyokunnyonnyola. Yayongeza sipiika ssente zino mu ngeri etategeerekeka. Yabikola oba maybe aveeyo agambe nti sipiika yansinza amaanyi nga sirina kyakkola naye nga ye talina bwabiddukamu bino ebintu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe ye nga accounting officer. Of course mulimu n'endala eza abantu abalala paddi emu nga Oweekitiibwa Magogo. Ensonga endala yali ya ku bakozi wano ku Palamenti nga bwe tubiwulira babawa emirimu mu ngeri etategeerekeka. Ne Auditor General yakinokolayo mu ripooti ye ng'agamba nti abantu bangi abaweebwa emirimu naye tubanoonya wano tubalaba baliwa bafuna omusaala era nga bwe tubiwulira bateekebwa ku payroll ne bafuna emisaala naye ate bali eyo balina gye bakolera eyo mu bizinesi z'abantu ab'enjawulo naye nga bafuna omusaala wano. Kikyamu eno nga abakozi abalina okubeera wano contract ziweddewo tugamba muzizze bujja abagamba tewali ssente naye waliwo ssente ezikola ebintu ebirala bitategeerekeka. Ensonga endala outreach, community outreach ezo eza sipiika. Ssente empitirivu buwumbi na buwumbi ezateebwa ku akawunti z'abakozi wano ku Palamenti. Omu assistant director wa HR ku akawunti ye bateekako obuwumbi 2 million 4, 2.4 billion. N'azijjayo n'azitwalira sipiika. Omulala principal protocol officer mu office ya sipiika 1.1 billion kawumbi. Omulala Chris Obore ono yayogerera Palamenti 1.9 billion akawumbi kamu 1 million 9 zateekebwa ku akawunti ye naye n'azijjayo n'azitwalira sipiika muzakola mirimu gya sipiika. Mirimu ki egyo tegitegeerekeka. Ne officer we omulala yaweebwa ku akawunti ye kwateekebwako obuwumbi 4 million 5 4.54 billion naye n'azijjayo bonna bazijjayo bazitwalira sipiika okukola emirimu ki egyo gya community nga bwe bagamba. Mbalirira eriwa era kijja kitya nti buno buwumbi na buwumbi buteekebwa ku akawunti z'abakozi wano era n'abakozi wano ku Palamenti balina okwegendereza kuba kati balina okunnyonnyola ba Chris Obore n'abalala. Obuwumbi n'obuwumbi buteekebwa butya ku akawunti zaabwe, ekyo kimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa sipiika. Tumanyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka. So kakati n'abakozi wano ku Palamenti balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi. Anti kakati ku akawunti y'enkya bajja teekako ssente zino zijjeeyo zindeetere
ne kati eri mu records kiraga nti gwe wafuna zaaki. Toyinza gamba nti yali mistake nange nazisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwala ewa speaker. Kitegeeza nabo baabirimu bino omupango guno nga balina okwennyonnyolako bano nabo. N'omulala director mu office ya lead of government business akaunti kwateekebwako obuwumbi 4 mu miliyoni 4 zino za kukola mirimu za office of government business. Office ey'Oweekitiibwa Nabbanja oyo naye alina okunnyonnyola sente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku akaunti ye ng'omuntu. Ensonga endala eno contract ne radio gye bayita Maama Bukedya FM. Eyo radio twakitegeerako nti radio ya Oweekitiibwa Speaker yennyiniyo. Radio eno yaweebwa contract ya buwumbi 3 mu miliyoni 13 okola emirimu gya Parliament. Mirimu ki egyo twebuuza? Era bayita mu procurement regulations ki? Kubanga wano TV ez'enjawulo, radio ez'enjawulo mukola emirimu gya Parliament, mutulaga live wali nga tuteesa n'ebirala mu buno obuwumbi nga temubufuna. Radio ya Speaker ya njawulo ki okufuna obuwumbi buno obusoba mu 3? Ate n'ekirala abantu abateeka omukono ku ndagaano eno nga bamaneja ba radio ya Speaker bakola mu office ya Speaker wano. Kati ebintu ebimu bikwewuunyisa. Contract tetegeerekeka, procurement regulations n'ebirala, buwumbi 3 n'okweyongerayo. Naye ate abasayininze nga bamaneja ba radio ya Speaker eri e Bukedya bakola wano mu office ye. Kati kikulaga nti tebitegeerekeka. Ensonga eno ng'erina okunnyonnyoka obulungi. Ge nabategeezezaako ge nawandiise yasookedde eddala ya IGG Oweekitiibwa Betty Kamya muwandiikidde nga musaba anoonyereze ng'ekitongole, si ye ng'omuntu, ekitongole ekya IGG kinoonyereze mu nsonga zino ezigenda mu maaso mu Palamenti empitirivu. Nawulidde IGG Oweekitiibwa Betty Kamya yagambye nti Auditor General ali mu kunoonyereza ku nsonga zino, kakati nze nkyabivuddeko. Oweekitiibwa Betty Kamya, munnaye teweesuulirayo gwa naggamba, obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka buli kiriya bulambo bulukufulu bulungi. Toyinza gamba nti Auditor General ali mu kuauditinga kakati nze sijja kunoonyereza. Nedda. IGG kitongole ekyetengerera, so tekiyinza gamba nti omulala ali mu kunoonyereza nze mbivuddeko. IGG kiki kyotya? Kubanga etteeka likuwa bulungi obuyinza okunoonyereza ku muntu yenna ku nsonga zonna nga tolina nago weebuuzizaako. Katoyinza gamba nti ate kaakati Auditor General ali mu kukola audit nze mbivuddeko. Nedda. Kubanga obuzibu obuli ku nsonga ya Auditor General era naye namuwandiikidde nga mutegeeza nti okusookera ddala twakitegeddeko nti Speaker yasabye Auditor General asindike wano ttiimu banoonyerezeemukko. Naye ttiimu eyasindikiddwa Auditor General ye ttiimu ebadde auditinga Parliament emyaka gino gyonna. Kakati kyanjawulo ki kye bagenda okukola? Era bagenda kusiiga kazigo. Wayitewo ebbanga ttono Speaker aveeyo agambe nti mulaba Auditor General afulumiza ripooti ng'etwejjeereza, tetulina musango gwonna. Tugamba ekyo nedda. Eyo ttiimu ebadde wano ng'enoonyereza tegenda ate kwekuba ndobo egambe nti bye twanoonyereza luli tuzudde nga si bituufu katugyeyo ebya ddala. Kiba kyetaagisa ttiimu mpya, sinakindi n'okugendera ddala obuziba mu nsonga zino. Kyengamba Auditor General era ntusaba tufunire ne records ez'enjawulo. So kakati Auditor General engeri, by the way, officer wa Parliament, Auditor General mukozi wa Parliament netteeka bwe ligamba is an officer of Parliament. Kakati yes, alina obuvunaanyizibwa anoonyereze, naye ate tugamba IGG. Toyinza gamba nti engeri ye gy'ali mu kunoonyereza nze mbivuddeko. Nedda. Era nga IGG tumusuubira okunoonyereza ku nsonga zino mu ngeri ennambulukufu. Omulala ye DPP muwandiikidde nga musaba alagire okunoonyereza
kubanga DPP akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ddala poliisi era nga yatera ogiragira nti kaakati munoonyereze ku kino ye nga ye tanoonyereza naye odaringa so nga kye musaba DPP kitongole ekyetengeredde era nga tekirina kubeera na kutiisibwa katusubire DPP anaakozinga investigation ku nsonga zino. Omulala gwe mpandiikidde Executive Director wa Financial Intelligence Authority era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa anti-money laundering kubanga bino bituze tulaba sente buwumbi na buwumbi obuteekebwa ku akaunti z'abantu abamu bakristo bole n'abalala ekyo kimenya amateeka sente ze bakukusa zaaki era nga tusabye Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino katusubire nabo tebagambe nti kaakati bali abalala gye bali ffe tetujja kuyingirayo nedda bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo era nga tekiyinza kugamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala tulebe sipiika ng'avaayo mirundi egy'enjawulo juzi yagambye nti ne mwami Museveni ampagira gavumenti empagira ne tugamba maybe gavumenti etunnyonnyole emuwagira sipiika ku nsonga ki kubanga baatugamba nti nga gavumenti baafulumya poliisi gye bayita zero tolerance to corruption tebagenda kuttira muntu yenna liiso ku ssente y'omusolo byakyuse oba nene ensonga naye bagenda gikwata nga bakwata ensonga z'amabaati abanene yababba amabaati ga Karamoja abamu baabaleka ne bagendera abamu tugamba nti tetwagala muntu yenna kubikkirira ow'ekitiibwa sipiika ku nsonga zino. Sipiika azze ng'afuna lwekwaso twali mu Palamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana tugamba bannayuganda abakubanja embalirira ku ssente zaabwe ate kaakati obayise bali babisiyaga bannayuganda tubawe ekitiibwa zino ssente zibabanjako embalirira ssente zaabwe kati oyinza bagamba temulina bibuuzo bimuna kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga lwaki tufuna lwekwaso lwaki toddamu ebibuuzo bye bakubuuzizza kati juzi namulabye nga yeekwasa ow'ekitiibwa Kadaaga yali sipiika ng'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika bo bakulaakulanyiza ebitundu byabwe Kamuli n'awalala naye tebaagala ffe tukulaakulanye ebitundu ebirala. Simanyi oba ow'ekitiibwa Anita Among n'ow'ekitiibwa Rebecca Kadaaga balina entalo zaabwe ng'abantu simanyi tebinkwatako nze ebinkwatako ze ssente zino zetubanjako embalirira so tusaba ow'ekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu neddamu ensonga zino lekera okwebuzaabuza ng'ofuna kati tetumanyi mulala gwagenda kunenya nti onanwana n'onanwana naki kale ffenna munnanga bali mu byobufuzi tulina abatulwana nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West nina abatanjagala ffenna buli omu ne kaakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mbuuzibwa ebibuuzo eby'enkizo so kakati sipiika yes naawe olina abatakwagala nga naffe ffenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo naye leka kwekwasa abo simanya abakulwanyisa simanya ki ddamu ssente y'omuw'omusolo eno engeri gye wagikozesaamu kitubuuza bannayuganda kye baagala odde mulekeraawo okufuna lwekwaso ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza obuli awo ne zigenda ne mu mbuga z'amateeka ne kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali kati nga zino tripu zeyatambula nti oli Kigali ate kyekiseera kyekimu oli Nairobi ssente zikomyewo ate olumala okukomyawo eza Nairobi n'ez'ekigali nazo olina okukomyawo ezimu kubanga padiyemu yo tugimanyi ya $900 ne kati gwe weewa 4,000 n'okweyongerayo buli kanaku ezo endala zikomyewo kubanga bwe kirina okubeera. Njabawo ekyokulabirako juzi nagenda nga nkikiridde Palamenti okulambula ku ekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi era ne ndaba n'abasawo ne nkomyawo report eri Palamenti ku mbaka waffe kubanga ali ku sayidi gye nkulembera era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kugenda mmaleyo olunaku lumu nkomewo okakalaba emirimu emirala era ne nkomawo report ne ngiwaayo wayitawo ennaku ne ndaba ku akawunti yange nga kuliko ssente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako wali walina kugendawo
sente za lunaku lumu hoteri n'ebirala engeri gye nagenda ku mirimu emitongole egya Palamenti naye ate nalaba nga bataddeko sente za nnaku 5 ne ŋŋamba kino si kituufu era nga bwe tutera okukola bw'oba olina gy'ogenze oluusi kiyinza obutaba na bwe kiti nti yesu omubaka alina gy'alaze ng'alina kumala ennaku 7 naye n'afuna ebimukomyawo nga bukyali okwata boarding passes n'ozitwala wano tulina office gye bayita accountability office n'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo omwezi oguddako sente zo kwe batema sente ezo era zino ezange ne ŋŋamba nti nali wakubeera lunaku lumu ne ba processing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka Nairobi ku nsonga ez'enjawulo so baali processinga lumu ne ŋŋamba kale mukikoze bwe mutyo kakati muzideducting naye ate process yalwawo era omwezi guno sente nendaba nga tebazitemyeko ne mbuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zalwawo okuprocessing ebyo byonna ne ŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja lwaki nkirinda ne kirwawo ekintu kino ne nzijayo sente ku akaunti yange ez'ennaku 4 ne nzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti eno kopi yaayo nga nzizizaayo sente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi olunaku lumu bwe kirina okubeera bannange yoyo accountability owa ddala era ne speaker kye tumugamba nti sente ze wali tolina kufuna zikomyewo sente ezo zamuwa musolo era nga zirina kukola ku bintu ebirala ensonga endala abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali mu kutiisibwatiisibwa njagala kukubira omulango w'ekitibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo muleme kubeera batiitiizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu muddeemu bannayuganda bye babuuza ne bwe munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino munaatiisatiisa bameka kati nga nze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka abalala boogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange okulondoola ssente y'omuwa omusulo so sipiika sirina kye mutyako muwe ekitiibwa nga sipiika era naye kansubira mpa ekitiibwa nga leader of opposition ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumubuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwa omusolo so tuleme kutiisatiisa bannayuganda ababuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe so toyinza batiisatiisa lwaki onjogerako naki ssente zize ayinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera n'ekisembayo abazze bagoberera mulabye nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge n'egaaza n'ebirala ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi okutusinga wano ne bagamba nti newankubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC naye bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000 ate nno munnaye bw'ogeraageranya ssente ezo ku zino ffe ze twogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala ezaawana ate empitirivu nnyo kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka yes South Africa tetuukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako munene atya tugamba nti nedda eyo ofiisi gy'alimu y'abannayuganda ne ssente z'akozesa z'abannayuganda twagala anoonyerezebweko mwebale nnyo yabuuzizza baluwa ya sipiika naki sipiika namuwandiikira era nanziramu ng'ennaku z'omwezi 12 March ng'agamba nti commission tegenda kutuula ajja kutuula eyo nga tumaliriza Juni eyo of course ekyo nze ngamba kikyamu omwaka teguyinza kuwera nga commission tetuula nga bwe mba nnyonnyodde sipiika tayinza gamba nti yajja tuulanga nga commission ku lwaffe abakozi bameka betuwulira abali wano mu bukyamu information gye tufuna eraga nti basukka mu 2 naye bw'osoma Auditor General Report agamba ye yalaba 105 abatategeereka abali unidentified nga bwe yakiwandiika mu ripooti ye n'ekyo obudola batugamba wabeerewo okunoonyereza okulambulukufu obulungi okay so that tutegeerera ddala
ekituufu kyeki ku nsonga zino. Ensonga ya social media, speaker agamba nti zino ensonga za social media tezirimu nnyo makulu, tajja kugoberera biri ku mitimbagano. Honorable Zaake ow'ekitiibwa speaker yakamusindika mu committee ya rules and discipline ya Honorable Katuntu emirundi ebiri ku bintu byajje ku mitimbagano ku social media. Kakati bw'abagamba nti social media terina makulu, lwaki yatambulira ku bintu byagamba byalaba ku social media okusindika Honorable Zaake mu rules committee ne bamugoba ne mu kifo kye mu ngeri emenya amateeka ku bintu ebyava ku social media. Kakati speaker kyagezaako okugamba nti waliwo ebimu ebibeera ku social media byajja kugoberera, ebirala tajja bigoberera. Tuleme ate kwebuzaabuza. Ddamu ensonga ze nnyini. Gamba nti kale mugamba nti nagende Nairobi oba nafuna ssente bwe ziti saazifuna. Ky'oba oddamu ekyo mu kifo ky'okwebuzaabuza, ate simanya abali b'ebisiyaga banwana, ate owekitiibwa Kadaga nwana, ate kati social media. Ddamu bye tukubuuzizza. Okay, ugambe nti ssente ezo saazifuna oba kino si kituufu mu kifo ky'okwekwasa generally. N'ekyo omukisa omulungi nti n'ensonga ezimu Chris Obola ayogerera Palamenti azoogeddeko ng'azikkiriza nga tazeegaana. Kati nga contract eno ya radio ya owekitiibwa speaker yavaayo n'agamba nti radio ya speaker yokka si ye tulina olukalala olwazi radio zetutera okuwa contracts. Radio ya speaker si ye yokka nti waliwo n'endala naye ku luno bajjamu eya speaker. Kati takyegaana. Naye tugamba nti kakati mutunnyonnyole. So speaker aleme kwebuzaabuza. Ddamu ensonga ze tukubuuza. Bwe zibanga si ntuufu oba ki. Naye nga bwe mbagambye nti ne auditor general tumwandikidde atuwe records zino eziri authentic ezijja otambulirwako n'abanoonyereza naki ku nsonga zino. Neesiga ebitongole bino bye tuwandiikidde binaatuukiriza bye tubasabye okukola. Well, nabo tubatadde ku minzaani kubanga kitubasaba okukola kiri mu mateeka. Buvunaanyizibwa bwabwe. Obaweebwa emisaala buli mwezi, ebibaweebwa ssente ze tuyisa wano mu Palamenti. So kitubasaba okukola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Tewali kyamaanyi nnyo kye tubasaba kukola oba ekitali mu mateeka oba kye batasobola kukola. Nedda bye tubasaba byonna biri mu mateeka, birambulukufu bulungi, era nga nabo tubatadde ku minzaani tulabe oba banaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba nedda. Shamimu yabuuzizza ku nsonga za donations n'ebirala, ebintu bingi ebitategeerekeka. Juzi twali twogera wano ku budget ya President's Office ne State House ng'olaba mpitirivu tetegeerekeka, tulina zino zi classified butabalika trillions ate ng'ezo tezinakola kulondoolebwako. Okay, so bingi bye tulina okusigala nga tunokolayo. Naye mu kaseera kano katuli ku kino ekya Palamenti era nga twagala tukiremereko paka nga n'endala nazo bwe tujja ku nsonga endala ez'enjawulo, kubanga oluusi bw'okwata ebintu bingi awo kakati ebimu bibulira awo ne byekweka mu birala ebingi. Katugamba nti kino kyekiri mu ddiiro, twagala kisooke nakyo kive mu ddiiro. N'ezindi endala tuzze tuzoogerako era nga tujja ziddamu, ne kati eno ensonga yeri mu ddiiro. Era tetwagala waliwo ababuzaabuza nti kakati lwaki mwogera ku ya speaker yokka. IG gyagamba nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion 10. Ate eza speaker ze mwogerako ntono nnyo ku ezo. Okay, kakati ku buno obutabalika 10 buli we tusanga obuzibu nga tulemerako nti kakati zino zitunnyonnyolebwe, tuzitegeere bulungi. Ayogedde ku bakozi mu ofisi ya loopu nti abawaayo akasente ku kibiina bijja wa sibimanyi munnange nze nga loopu, ate n'abakozi nabo tebakyali wano kubanga contracts zaabwe zaggwako, baagaana okuzizza obujja. So kakati sibitegeera byogerako munnange. Derek yabuuzizza, yes, investigations bwe zitaatambule nga bwe tusuubira, nga bwe mbagambye nti bino ebitongole ffe tubitadde ku minzaani era nga tubisaba bituukirize obuvunaanyizibwa bwabyo obuli mu mateeka. Katulinde tulabe oba banaakikola. Ssente ze nazzaayo batera okutuwa omusaala gwaffe wakati w'omwezi awo bwe wati, era wiiki ewedde nafuna notification nendaba nga ssente tebazigyeko, ne ŋŋamba nti ate kakati kikimbu process yalwawo bajja zitema ku musaala gwa Apuli. Ne ŋŋamba sigenda kulinda Apple, kwe kujjayo ssente ne nzitwala. Of course naligambye nti kaninde Apple
tekirina buzibu. Sente nali nzibbye oba kibazi processing newankubadde nabagamba nja kubeerayo olunaku lumu era nga kati bwe balina okuzididacting nga mbawadde boarding passes n'accountability omulala. Naligambye kale oba temuzigyeko mwezi guno kaninde Apple tewali buzibu mba sirina musango gwenzizizza. Naye nagamba nti saagala omuntu yenna akikozese bano ba propagandist naki kanzitwaleyo ze bampe risiiti yange. Lwaki tuddukira ebitongole bya gavumenti ekyo I think nkizeemu. Ensonga ya Oweekitiibwa Kayemba sinnagipiikinga bulungi, sinnafuna biwandiiko ebyo naye oba oliawo tunabifuna. Tetugenda kuttira liiso muntu yenna n'omu. Okay, era nga tuwoninga bannaffe nti ensonga za accountability buli omu zijja kutuuka ku mulyango gwo. Oba oli wa NRM oba oli opposition kimuvudde mulala n'abafa abamu nabo tugamba nti newankubadde oli waffe n'ensonga zino twagala oziddemu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Well, kizibu okugamba nti biwadde ebbanga ki naye twagala okulaba nga bitandise. Nga bitandise bitulage nti bitandise. Mbagirawo. Okay, so kizibu okugamba nti tubawadde ebbanga lino kubanga ebyokunoonyereza bingi biyitirivu. Naye twagala balage bannayuganda nti batandise okunoonyereza. Bannayuganda baddemu essuubi nti kale kati awo tutandise batandise then era basigala batuwa update nti kati wakafuna kino wano we tutuuse era wayitawo kabanga tubabuuze nti kakati bannange ki ekigenda maaso. So twagala batandike mbagirawo okunoonyereza ku nsonga zino.